Guli mu nteekateeka ya kulanga bagoba Russia mu mukago guno era ng'eggwanga lya Poland eryasoose okuleeta ekiteeso kino. Omukago guno gwegattiramu amawanga gakirimaanyi mu byenfuna nga gano gavunaanyizibwa ku byenfuna by'ensi yonna, embeera y'obudde n'enkulaakulana. Kyokka agamu ku mawanga mu mukago guno gagamba nti waakiri bazira entuula z'omukago guno omwaka guno gwonna, wadde nga kino kiwakanyiziddwa eggwanga lya Indonesia olutuula lw'omukago guno olw'omwaka guno gye lugenda okutuula, era nga ne Putin asuubira okulwetabamu. Bino bijjidde mu kiseera ng'envumbo ezaateekebwa ku Russia zitandise okukosa bannansi baayo mu mawanga amalala, nga bangi kati bakyasobola kukola bizinensi wadde okugyayo n'okutereka ssente mu mawanga gye bali olwa kaadi zaabwe ne akawunti okuteekebwako envumbo. Mu kiseera kino wakyaliwo abantu abasoba emitwalo 10 abakyatubidde mu kibuga Mariupol ekya Ukraine olwa Russia okusigala ng'ekolayo obulumbaganyi era nga tikitutte sabbiiti nnamba ekiviiriddeko n'ebbula ly'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. President Volodymyr Zelensky ategeeza nti bagezaako nnyo okulaba nga batuusa obuyambi ku bantu bano, wabula nga abagabi b'obuyambi bazze balemesebwa amagye ga Russia n'abamu ne bakwatibwa ne baggalirwa. Amyuka Ssaabaminisita wa Ukraine ategeeza nti bataddewo amakubo ag'enjawulo abantu bayinza okuyita okuva mu kibuga ekyo era nga bateereddwawo bbaasi 24 ezigenda okubayambako. Okwekalakaasa kw'abantu mu mawanga agaliranye Russia ne Ukraine kukyagenda mu maaso ng'abantu bawakanya ekya Putin okulumba Ukraine era nga 10 bennyigidde mu kwekalakaasa kw'ekumu mu